office ya government awo tugenda kubawo babagambye nti please do not stay or travel near vital areas. Iran yakola ki bulijjo Israeli yaweereza message eno ng'egenda eri Lebanon ng'egenda juzi bagiweereza ng'egenda Yemen mu Bahouthi kakati this time round Iran ali mugamba aba Israeli nti bino temubirimu mmwe muli bantu ba bulijjo naye temubeera kumpi n'ebifo ebiri vital tujja eggwanga etibwa erya Iran embeera nga bwegenda maaso n'okuleka nti etambula ebintu bwe bityo sofa bwe biri naye ng'emmundu yo tetumanyi egenda kulabika nti gwetya. Ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga yine bagenze maaso n'okuleka nti batudde batuuzizza meeting mu kibuga ekitibwa Tehran tetumanyi bagenda kukola ki. Batuuzizza meeting Ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga ya Iran etuuzizza meeting mu kaseera kano kennyini tulengera waliwo ballistic missile gye balonkinze eva Yemen eno tennatuuka aba Yemen nabo balonkinze waliwo ballistic ejja yino eri mu kkubo ejja munda mu ggwanga etibwa erya Isirairi. Akaseera kano kennyini Isirairi akyanyiga biwundu tannaba kuddamu ampuliriza kulumba. Isirairi tannaba kuddamu kulumba olulumba olubadde lusembyeyo Isirairi asse komando omulala ow'eggye lya IRGC Ansar bamuyita ekibinja bakiyita Ansar al-Mahdi Corps unit ya IRGC bamusse province ekule etibwa Zanjani. Israeli jagenze maaso n'okulabika nti atidde komanda kakati bwamaze okumutta n'obulumbaganyi bwakoze ku kibuga ekitibwa Tehran ebizzeeko tebibadde birungi. Iran yanukudde n'amaanyi ag'ekika ekya waggulu ennyo eggwanga etibwa erya India batandise okujja abastudent abasomera munda mu ggwanga etibwa erya Isirairi ne Iran. Kati tulindiridde Isirairi agenda kuddayo atya Iran agenda kulumba atya kubanga kino kye bamukoze Isirairi obusungu naye kati bulinnye alina okuddayo alumbe. Yasoose okulumba obusajja era nga bwe yalutandika ku Friday naye bagambye nti retaliation ebadde hard nga bulijjo bagamba nti mujja kutulumba naye tujja kukola a decisive attack. Khamenei aliruddawa aluduumirirwawa jukira nti Khamenei ngenda kubuulira tovaawo ngenda kubuulira emizinga gya Iran gino gitolontuka gitwa okuva eri yonna mu kilomita 1000. Ennyonyi za Isirairi zo bwe zigenda okwokya zisembera kumpi ne Iran naye Iran akubira wala ali mu kilomita 1000 gyasinziira n'akuba 105. Kati mbagambye nti olutalo nga bwolaba lutambula gye buvuddeko abasajja nga bamaze okutta bakomanda b'olutalo. Isirairi yabadde eyina plan nti abasajja bano banitulayizinga bamala amaanyi katutte ba commanders bwe tumala okutta ba commanders tewali agenda kudumbira lutalo tujja kuba tubalina. babadde basaaga kankugambe nti babadde beerimba kubanga mangu nnyo Ayatollah Ali Khamenei yaleese basajja be abapya yakutte mu kyemba n'aleeta substitute ebyokungubaga tebinnabaawo. Bali bafudde ba commanders Hossein Salami yattiddwa then Bagheri naye yattiddwa musajja mukulu gwe bayita ani omulala abadde aduumira Hadizade abadde aduumira Aerospace Forces yattiddwa. Kati Ayatollah n'aleeta abasajja abalala abakambwe be bali mu kuluduumira bazibu nnyo. Kati ate balina okukakasa mukama waabwe nti tujja kukola kakati yabayiyeemu abapya alina abapya bazibu zi ballistic zikuba Isirairi like never before. Tekibangawo kinampuliriza okuba kwa Isirairi mu Iran kuyinza okuba tekwewunyisa nnyo kubanga bino abadde abikola akuba abantu. Isirairi mukubi ekyo kimanyiddwa naye okuba okwa Iran kwali mukola kakati ku Isirairi kyovulama nti kukoza amawulire okusinga okwoli oli amanyiddwa nti mukubi ono babadde tebamumanyi nnyo nti mukubi bulijjo alabulabuzi nti bannange enkuba. Iran bulijjo alabulabuzi nsi ya Isirairi ne America nga bagamba nti ndi mukubi mmwe nga bwe wali okubyani nga banyooma bannange. Kakati mbagambye nti Ayatollah yaleese ba commanders abapya. Ba commanders abapya kwe kuli Abdurrahim Mosavi kati ye commander in chief mirambo giri mu ddiiro omwirani alwana
emiramo gy'abakomanda ebyo banaabiraba oluvannyuma naye nga yaleese abapya ono myaka 65 Mosavi komanda in chief emuga ekwatamu tujja kungubaga bano basalami tujja baziika naye tuzisigala tulwana kakati oyo nno veteran okuva mwaka 1979 abadde mu maje kakati gubakwasizaamu kakati ejje lya IRGC abadde aliduumira abadde Hussein Stalami yattiddwa Ayatollah n'agamba it's okay okufa kya bulijjo n'aleeta komanda omulala bamuyita Muhammad Pakipuru veteran komanda yatandikira mu jje lino era IRGC era y'omu ku babadde baduumira Ahmad Unity ez'ejje lino mu lutalo lw'eggwanga erya Iraka n'eggwanga lya Iraka ne Iran balwana mu myaka egy'olukumi ono yalimu mu olwo lutalo ali battle hardened mulwanyi bamugambye kakati duumira IRGC awabadde Hussein Salami yabataddemu komanda omulala omulwanyi Pakipuru yaduumirako amagye aga ground forces okumala emyaka 16 Ayatollah yakutte mu kyema n'aleeta basajja be bali mu kuyoyomya kujojo by'eggwanga lya Isirayiri bali kuba ballistic ekane mu kibira kakati Ayatollah era n'aleeta musajja we omulala yasosemu promotinga namufuula Major General bamuyita Amir Hatami kakati namugamba gwe komanda w'amagye Amir Hatami myaka 59 ali ya military man aludde nga alwana bagenda maaso n'okikati bamulese kakati owokuna gwe yaleese yaduumira Aerospace Forces Brigadier General Majidu Musavi naye abadde chief mu magye gana mpuliza IRGC okumala ebbanga kakati n'abagamba mu nkwatire mu Isirayiri munyige ampulire kati alina abasajja bana be bali wakati bali bana Brigadier General Majidu Musavi mupya Major General Amir Hatami naye mupya kakati aina komanda gubayita Muhammad Pakipuru naye mupya n'omulala gwe nkugambye gwe yaleese gubayita Abdurrahim Musavi ye commander in chief akadde kano kannyini eggwanga eritibwa erya Isirayiri mbagambye nti bali mu kuteekateeka kudda Tehirani babonereze Irani ku kyabakoze ku makya ekirala nti ayongedde okubalabisa nti bulijjo beewana ne defense naye tebayina tukyaliyo kati kankubulire Irani yakikola atya akuba ate emizinga ne gitambula paka Isirayiri. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. This is of course Pal FM ekula ery'omuntu wa bulijjo banafa ba MTN ebagenda maaso n'okuleka nti bateekamu ensimbi wabali nnyo okuleka nti owuliriza n'okugoberera kakati mbagambye nti amazima gali nti Isirayiri ggwanga ly'amaanyi eritawunikamu Isirayiri ggwanga ly'amaanyi eritawunyikamu naye ekigenze maaso n'okuleka nti kibaddewo ebyaddala kyewunyisaamu. This is too much. Kati ebibuuzo bingi ebiri mu kwebuuzibwa abawagira Isirayiri b'Amerika n'abalala omu Iran akikola atya kubanga emizinga gya Iran gyakasuka ballistic giwaganya okuyita mu air defense systems eziwerako nga tezinnatuuka ekisooka agikuba nga giva wala tali kumpi na Isirayiri kilomita nga 1,500 n'omusobyo okube Haifa okube Tel Aviv Yeruzalemi